Namungi w'omuntu yeye katoke mu district ye Wakiso okuwerekera omugenzi Patrick Luwandaga eggulo lya leero. Kubaka bwe Katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga ayogedde ku mugenzi ng'omu ku bantu ababadde batambulira ku mpaje ennya Kabaka wa Buganda ze yasalawo omuli obwerufu, obwenkanya, okwagaliza n'okukola n'amaanyi. Erimu ennyingo enkulu nnya: obuyiiya, obunyiikivu, obwerufu n'okwagala. Okujja n'enkola eyo nga twagala kuwa abantu ba Bwakabaka ssuubi twerwaneko tuzze eggwanga lyaffe ku ntikko. Mu bantu be tulinawo mu ggwanga tulinawo abamu mwe tulabira ennyingo ezo. Patrick Luwandaga, Andrew Patrick Luwandaga mbadde mulabira nnyo mu nnyingo y'obunyiikivu n'okwagala. Minisita ono Katikkiro era agumizza ab'enju y'omugenzi omubadde nnamwandu, abaana, abazzukulu wamu n'abooluganda abalala bonna. Kale kyannaku teyafudde mu ngeri ey'entiiso bwenkanidde awo, naye ku ludda olulala mwe muli ba mukisa abantu be, mukyala we n'abaana. Obanga ffe abamubaddeko ewala tulumiddwa bwe tutyo, kitegeeza nti mwe mwasinga okutegeera obulungi bwe. Tusaba nno Katonda abagumye, ate bw'aba alamula Patrick Luwandaga abeere wa kisa. Ssaabasajja Kabaka. Omugenzi Andrew Patrick Luwandaga abadde munnamawulire by'emizannyo omukugu ng'abadde akolera ku TV y'eggwanga eya UBC era nga yafa kirwadde kya puleesa ku Lwomukaaga lwa wiiki ewedde. Ekisaawe ky'amawulire kigenda kumusubwa nnyo. Omwoyo gw'omugenzi Mukama agulamuze ekisa. Eggulu erikusakiddwa Emmanuel Bunya ku WBS TV.